pushing a brand Rain Abba nga yo atenga ebisera biri mwali muyimba ne munno wamukola ki wamuzza mu kyalo oba just twali twakkiriziganyaamu ebisera biri kyatunyigamu lwakuba bannamawulire mwali temukiraba sio ebisera biri ze twakoleranga zaali mu mitwalo 6 abantu babiri kati nga mugabana 3 mulino sasulako lenti mulino pushing omuziki atenga mwebyo ebiseera naffe tupulaninga okubaako n'abakyala n'abaana nenga atendongo yaliwo nenga atenda aba eze sente ziba tezimala ne tusalawo tugaziyemuuko tuteekewoko ku business endala ezebbali ne business ezo zatuwoomera nnyo kuba zatuwa essuubi ne zitandika okuvamu ebibala eby'amaanyi ate ne zituleetera okuba nti kiri tukiwummuzaamu naye nga tukwatagana bulungi era tukolagana ne muganda wange kati yakyali omusuubuzi era asobola okudda wanaaba yeeteeseteese bulungi nga tani siyinza mukwata ku mukono olw'ensonga takerangako ku makya nayingira mu mawulire ng'asaba buyambi nze mmanyi waali ali bulungi oba okitegeera n'essaawa yakakati oba otwetaaza era mukubira ne mugamba batwetaaga babiri oba okitegeera nenzija ne tukisabula oba okitegeera kisoboka buli kintu kyakweteekateeka kisoboka teri kitatokola ki kitasoboka just kuba nakukkiriza n'ekirala kusaba mukama tuwa bulamu Rain ejjo twabadde celebrating nga Jose Chameleone ebbanga lyamaze mu ndongo kati nga we tukufunye gwomu ku baana beeri ewa Gamera kiri kitya tubireko gwe kyolina okumanya abo abasajja banjawulo nnyo ku bayimbi abalala kuba bakoze ebintu ebitasoboka abalala bye batayinza kutuukako kukola abo kitegeera so Chameleone ndooza n'ebbanga lyaluddewo celebrating nga libadde ddene abadde yeetaaga buli wiiki ne mubanga mumucelebratinga abo kitegeera kuba yakikuba n'akikuba ne waataddamu kuddamu kufulumya luyimba lwonna lwonna asobola obbeerawo obulamu bwe bwonna bwonna goloza Afirigod Band yakoma ddi ofulumya oluyimba naye temugiraba kitegeeza yakusiba enkokoto yasiba enkokoto yamala ki yakola yakikola ki kiringa nga bebekulu naye ne waataddamu kuyimba byonna yabikola kiki kyogenda omugamba amaka galina gabbeeyi ogalaba emmoroka zaavuga z'amaanyi kati kiki kyomwagaza akubye it after it gwe yayimba agenze oba bamugambe kugamba bakola ennyimba ezisobola okubeerawo emyaka gyonna nga ne wajja n'alupafominga nga lumaze emyaka 2 oba kitegeera lusigala lukyakunyumira ng'olwaleero kyekimu n'ennyimba ziri ez'amata kiwoko ebiseera ebyo ennyimba zaalwananga nga z'amaanyi era newoba otunuulidde mulimu abayimbi abapya be tusobola ogenda nabo ku stage abakuba kati naye ng'ogenda n'ava ku stage n'omuddako n'awulira akaliro naye nga takyasobola kudda bwe twogera ku nnyimba ziri ze mwakubanga oyo ati bakiwoko funo owuwo essaawa eno bw'oleeta ekimasikiro omuntu ayinza okugamba nti waggudde eddalu enono yaffe eri wagivuddeko no bintu bitambula na trendi oba kitegeera sawa yakakati abantu engeri gye twafuna app ya TikTok abantu tebakyayagala kwekooya luli abantu balinga mu kyalo nga bawuliriza nnyimba ku radio stations naye kati oluyimba omuntu alufunira ku ssimu ye ate abantu balina stress nnyingi abantu babasenda abantu business influence 18% afuse 18% oba kitegeera kati oli tojja mugamba mukama waje waleke ngatozo abitekeke ebirowoozo oba kitegeera bulungi ng'omwana yakubye enkudi oba kitegeera oba omwana yavuddeyo n'ayimba ekimankisiro so tulina okuyimba ku music abajjako stress kuba abantu balina stress ebyaddala abantu balina ebizibu lwakuba nti beekaza kati gwe mukama abakuwadde ka chance n'abako wakutuusa tunuulira awo abaneiba baabo abakwetoolodde awo waliwo abatamanyi na nnyama nga ne ku Christmas etuuka ne balya mukene so kati oba olina okyebaliza Katonda naye luli twayimbanga music ng'alina kuyita ku mukutu gumu gwokka ng'oyo gwe baba bamuwadde obanga omusibe ali mu kkomera nti baba balese kawunga na bijanjalo byolya naye kati ssaawa yakakati abantu bali ku bufe agenda ku ssimu ye n'ajjayo kyakola ki kyayagala kati gwagamba nti oluyimba luwemula oba oluyimba lukola ki tojja tegerera nannyini ssente nannyini ssimu ye yakwata ssente n'agula iPhone ye 14 ye bukadde 67 ne data we gw'omutegerera omugaye kati olina wuliriza kino so abantu mubaleke bawulirize bye baagala kye baba basiimye bagende n'ekyo kye bagobye bakigobe
temubategerera nnyo kubagamba mwe mutandiko sunsula ennyima mugende nti luno limba lwabuwemu naye ng'ate abantu bo balutegeera bulala. Kale obugambo obusembayo eri abalabi baffe. Obugambo obusembayo eri abalabi baffe naddala ddala abavubuka mbakubiriza kukola kuba teri bulamu bunyoma ng'olinamu ettooke. Ebisigadde tubikole byonna naye tuzuukuke nga tulowooza nti enkeera ku makya tulina okugattako kyennyinza obagamba.